nga bw'olinza okulengera abooluganda ba famire zombi basobodde okuvaayo ate balabe ekigenda okuddako. Tuli wano Mulago mokyale, mawulire si ga ssanyu n'akatini, amawulire ga nnaku kinyinza okukugamba. Naye kiyinza okugamba tova ku left track. Babadde munana mmokazi nalese mukaaga. Nalese abantu mukaaga. Naye kati bwe ntuuse wano Lady Grace yasoose okufa. Bamutwala mu mokyali ne bazaawo Saidi. Saidi olumutaddewo embeera ebadde yatabusedde n'azikira. Kakati waliwo omufu omulala ali munda awo. Naye bagamba yazze bamuleese naye nze ku be nalese teyabaddeko simanyi oba poliisi yamuleese. Naye abajja wano ababadde bamanya alimpa bagamba ye kojja walimpa eyabadde avuga. Bano bamumanyi abawala bamumanyi. Nze mbadde simumanyi kati ate neeri gye navudde. Nze gigwaliwo gwe ssaala byadde mipiira wansi. Muka gye yali gudde ndowooza yamukasuse ne musangayo. Naye baŋŋambye bazuddeyo omulambo kati kitegeeza babadde munaana. Kati ku mukaaga laga faya ali bubi waggulu eyo. Muganda we ye bamutaddemu empiira mpitirivu simanyi na kumanya okuva navuddeyo sinnamanya kiriko. Alimpa bagenze mulongoosa. So waliwo n'omuvuko mulala gwe batunze naye ndesse bali awo babikolako kwegamba tubasabire busabizi naye ng'embeera si nnungi. Lady Grace namusanze emmotoka yamukasuse mu mazzi nga era namugyeyo nga manyi mayiti naye mu kumuleeta nga nvesse muto yazzeemu n'akolola n'atandika okubimba ejjovu ne ŋŋamba lasita bawunsa nkuma ne mugamba muleke yabadde era embuutu saagigadde nga bali munda. Naye bwe natuuse wano ne ndagira abasawo ekirungi abasawo bakoze ne bagezaako n'addamu nassa atutteyo eddakiika nga ziizo n'azikira. Abaakafa nze ku be naleese omukaaga abafudde kubaddeko Saidi ne Lady Grace naye ku baasigaddeyo b'essaala bye bagamba mayiti emu yeeno bagindaze naye nga nze omuntu simumanyi naye bano abamumanyi bagamba yooyo. Kati ate neeri basanzeyo mayiti endala gye basanze wansi w'emmotoka kati kitegeeza wiishi yabaddemu abantu nga 8 kuba ekituufu yo yaweddewo. Yabadde avuga y'ono gwe bagamba ono gwe sitegeera kojja walimpa bamuyita Kafeero. Kati ekiddako Lady Grace bamututte mukono. Wali we nakolera bagiyita hotel ki Summer Garden we nakolera launch we nakola extra we bamututte. So kati nange mbadde wagenda naye obuzibu nina abalwadde benkyaliko nina concert extra launch ewa mitanda olwaleero ate nga shoye bantu nabasuubiza kati nsazeewo mumala okuyimba ewa mitanda ngendeyo ekiro esobole okusituukayo. Nze nagenze nenyimba nga nyina ekivulu ekirala kati mu kusimbulayo nga nzija ngoba ekivulu ekirala ate alimpa yayise kuba Kasasa nga bo bagenda bandese ku stage ne basimbula n'abayitako nga dduka nnyo. Kakati Kasasa agamba baabayiseeko speed nnene naye nze bwe nazza ate nabasanze mu kkubo kuba nze mu kwekanga nalabye abantu abalina omusaayi nga bali ku kkubo kyenva ŋŋamba tubatwale kwamirise eŋŋendo totawaana poliisi eyinza n'okusiba ko nze si ka poliisi ntaasa bantu baggwanga ne ŋŋamba muyimirire kali mu kuyimirira ate amiriye yasoose okulaba muganda wa Lagafaya n'agamba ono mumanyi ne mugamba olaba ekyobadde okola obadde olesika abantu ngenda owulira ate alimpa ŋŋamba nti nze alimpa jjajja bamweya na John Taase namenyesa amagulu ne ŋŋendayo ne tumugjayo ngenda okusanga Lagafaya ali mu mazzi bonna ne tubajjayo. Lady Grace gwe nasembyeyo n'ate simulabye namusanze ali mu mazzi nga nnoonyayo ensawo ezaabwe era ezimu zannemeddeyo nga ntya okugenda mu mugga. Omulangeri gavumenti oluguudo lw'Essemuto abasinga bamanyi embeera mweri mu luli ate luyitako abantu bangi omukulu alinako bizinesi ayigye wadde nkunze abantu nti twefuge mu nvuga y'emmotoka nti bamaneja batusaasire mu kutegeka ebintu ebyo n'abalabi balekeraawo otufuukira ekizibu okutuvugisa speedi olw'okuba bakuba ebintu okitegeera. Kati ekkubo ly'Essemuto ogamba otyo omuyimbi nti oluddewo okutuuka ku bantu abaliyitako abalimanyi okitegeera. Naye gavumenti etuyambe si ku olwo oluguudo lwokka
ne mu kibuga mu ebiri ng'ebinnya bingi ng'erinze abantu bafiirewo ate eryoka ejjeejewo emirambo oluvannyuma erowoozo dikola temulinda abantu kufa kuba bawa emisolo temulinda abantu kufa wadde naye yabadde avuga naye nekkubo ffu kubanza abantu abo nabataddemu mu ssaawa nga 7 naye natuuse wano ssaawa 9 olw'ekkubo ekitegedde kale nnyo omuntu okumanyika kintu kirungi nnyo waliwo ssente weebeera nga teriiwo naye ng'erinnya lye likola abasawo banyaniriza be nabadde nabo obutanda tetwabadde na musawo gwe tumanyi ne tubwewambira ne tuteekako abaffe ne tubatwala munda era bwe twaba tutte munda abasawo ne batandikirawo omulimu gwabwe bo bakoze sitoma kuba bulijjo abasawo tubeemulugunya naye kituufu bakoze kye balina okukola abafa ne bafa nakati bakyakola tebannassa mukono twebaza Mama Fiina azze n'ayamba famire ya Alimpa n'agiwa miliyoni 2 esobole okujjanjaba Alimpa n'abalala n'atuwa miliyoni endala gye tusaasaanyizza kuba Abaganda balaga faya badde tebalina mwasirizi waliwo n'omuvubuka omulala ogwesimanyi bamutunze naye nga talina bye basaba tabirina so ate batumanze kyevudde nkuba omulanga maama n'atuyamba n'enkiri yalingako eddagala lye baagalira abamu bali mu balongoosa so kino ngumya abayimbi kuba ffenna lyekkubo ate ne mbawa amagezi nti kalubaale embeera nga n'embirokookoze ki Katonda nnyamba nga naawe weekuuma twongere okwekuuma ekirala ne ngumya abafamire kuba nze maama wa Grace lwaki kyannumye nnyo maama wa Grace abadde nga taata nga gyali ne maama naye nga akasente kaakola yalabira baganda be omwana wa Grace ali mu senior 1 kati yabadde byonna kitegedde kati waba avuddewo wabaawo eddibu ddene so tugumya maama ne famire Dr. Baker abadde alabirira Grace mu kumuyamba bisinga ne music saba mukama abagumye bano Saidi famire y'enjirabye wano nsaba mukama abagumye kubanga ekituufu Saidi afudde mu bulumi sirabangako muntu andaajanira kuva lwe yazze ze namulese simanyi okumutegeera mutegeredde mu ddwaliro nga mube nalese simanyi Saidi mwali naye atandise jjajja bamweyana nfa naye nyamba sifa saagala kufa jjajja bamweyana ekituufu afudde akaba bamweyana naye nga nange nnwana sirina kyakola so ngumya Abannayuganda mwenna Saidi adde mukubi wa solo abayimbi tukoseddwa Lady Grace adde ayimbira abantu bonna ate nga mukwano gw'abantu bonna ab'emukono kitalo nnyo ubeere bulungi nange njagala kuddayo ndowooza engoye bwedda zijjudde musaayi naye bannyambi ne bandeetera kasaati kati mu kumuteekayo nasoose kuteekamu abantu bano 5 ye ne mmulaba luvannyuma kati ate bonna baabisago ate nga Grace yasirise nga nze mmanyi mayiti kyenva ngamba tumenye emito ne mmenya ogwa wakati n'ogw'emabega ne gyebaka ne mmuleeta ne tumuteekayo ne ngusitulamu n'abanga yeesigamyemu ne nvuga nga mmanyi nvuga mayiti mu kutuuka mu kkubo n'akolola n'atandika okubimba ejjovu nga atandise okuddamu okussa bawunsi ono n'aŋŋamba kuba yazza akutte ebbuutu nga teyeggala nga ŋŋaanyi ogiggala n'aŋŋamba ono akyassa ne mugamba tuvuge n'oyo yabaddemu be nabadde nabo nga tulina abalwadde naye bwe twatuuse wano abasawo ne bakola kyonna n'addamu alidde eddakiika nga 3 nga akyassa n'addamu ne bigaana n'azikira so buli ekibaddewo mbadde n'abasawo nga nkiraba sitooma nti tebakoze Katonda bw'atyo waba yageze